Muyizi mulindwa akaseera kano tugenda kusaba abagenyi baffe bamulindwa mukkirize omusanyusa ono asooka atujja ekifu ku maaso awo omugole waffe kasiraamu abaagala okujjawo Buganda nga bagifuula Central. Mukama bawo okumanyisibwa tambule wamu na kanso omuyizi ngazze ebintu bigenda kutereera. Katonda ogulumizibwe tudde wali ndowooza bano nneme omugenzi John Mary Kateregga nakuzibwa abo bonna b'Okuganda baddiini so nasomera mu Bishop Ddungu omusajja agambye ovolo ya mitwalo 10 leta half utereko half okita kyakusaaga kino ne kino ne kino okitegedde kubanga ffe constituency yonna we musimbya awo temukola ki mwongereeko bwongezi so mwekubireko mu ngalo kubanga Basaba ne banyawo katubasabeko abatanafuna kyakulya mujje wano kati waliwo uniform efaanagana bweti enkola eno bweti empale n'essaata ebigambo mubiwulidde kyenjagala obbakakasa ti abakulu babatumidde nnyo. Nyendo Mukungwe lyeriiso lya Greater Masaka. Bw'otunuulira akatiba k'abakulembeze abadde balondebwa babadde national figures, babadde buli bwe batuuka mu parliament baba bankizo. Bw'ova wano ne Greater Masaka yonna tubadde tubeera n'abakulembeze nga bagwanidde okuba minisita basiba backbencher nga bagwanidde ebifo ebimalayo. Ekyo tosobola kituukako olonze omuntu atasaanidde akoma kuba memba bwa parliament. Oyo si ye mukulembeze wa Nyendo Mukungwe. Nyendo Mukungwe alina okulonda omuntu nga alina ebisaanyizo ebimusussa kubeera memba wa parliament okubeera backbencher. Bwe tutunuulidde CV yaffe bye tukoze nga tunawana kubeera mu bukulembeze, etunuulira ne CV zaabo ezifaanana bye batera okulonda mu bifo eby'enkizo, netulaba nga tugwanidde. Mbadde across the board mu opposition, tewali mukulembeze wa opposition okujjako Omugisha muntu atabeerangako mu kooti oba mu kkomera. Naye buli mukulembeze w'ekibiina mbadde looya we. Bw'ogenda ku Retired Colonel Kizza Besigye ndi looya we paka kaakati. Bw'ogenda ku Honorable Norbert Mao nali looya we. Bw'otuuka ku Honorable Mama Mbabazi bwe yakola presidential election petition nze yateeka ku bapulida be Honorable Kyagulanyi omundi gwe gwasooka omutwala mu kkomera, nze namwolereza ndi looya wa ddembe ly'abuntu. Kati neetaaga bwetaazi platform nti ebyo mbadde nkolera abalala kyate kati nange nzije nga nze kennyini nze mbikola. Era mukirabye, mugenda kirabye Masaka, mugenda kulaba abadde MP nga bampagira, mugenda kulaba FDC nga bampagira, mugenda kulaba ANT nga bampagira, mugenda kulaba NUP nga bampagira. Bwe bukulembeze butwagala. Opposition tesobola kuwangula kintu kyonna, bagenda mu buyinza nga tetwegasse. Nze mugatta bantu we Masaka kakati abo opposition. Ate kankubeeko n'abeNRM mu Masaka wano abakulembeze
abaagala obukulembeze obw'ensonga. Ekiriwo kyenjagala yakiberekera ku likodi nti abavuganya bangi. Actually bonna ne bwe bampita mu meeting zaabwe njagendayo. Naye message yembawadde abantu batule batunulira asinga. Abantegereka okutunulira asinga mu bonna bantu bakkirize nti ono tumukkiriza atambule. National Unity Platform kibiina kipya ne mu DP kino twakina ne kyali common nnyo mu byalo. Kati abavuganya bangi. Abantu bangi in thick and thin. Tuli wano because is here in thick and thin without being paid. Atuje makomera batukuba enkovu ze tuyina ku mbiri gwaffe najja n'atubeererawo in thick and thin. Njagala nkwebaze mu maaso g'abantu bano bonna. Otwesimisa toswaza oli wa kigambo kyo era bannamasaka kukiri what is inherent taswaza semu ngamaliriza byayiseemu mu struggle bingi nnyo nga malirifu okulwanirira ensonga y'omuntu wa bulijjo omuntu yenna era pulezidenti gwe bwe yavaayo okujja alwanirira eggwanga lyaffe Uganda y'omu ku bantu avuddeyo nemmere babekka ajje nga naye alwanirira ensonga y'omuntu wa bulijjo. Saawa mukulu Samuel Muyizi nkwebaza okuvaayo ojje olwanirire abantu b'ennyendo Bukungwe. Okwongera okubazaamu amaanyi okwongera okuwaga ekintu kino eky'okuzimba ttiimu zino pulezidenti waffe ze yatugambako okuzimba. Pulezidenti yatugamba tugende buli mukulembeze yenna agende mu kyalo mu constituency mu bitundu byonna byonna ebya Uganda bagende balabe nga bazimbayo ttiimu zino ez'okumobilizinga obuwagizi ez'okuwagira enkyukakyuka ez'okunoonya akalulu ka 2026 ate n'okukakuuma n'okulaba nti embeera eno naddala nga gye twalabye Kawempe teddamu kubeera mu bitundu byonna mu Uganda yonna. Kakati gwe mulamwa nti tutandise okulaba nga abantu bazimbibwamu omutima ogwo bazimbibwamu embeera ey'okubeera nti beeteekerateekera naddala sizoni eyo ejja ey'akalulu ka 2026. Mugumu tetugenda kiganya kubeerawo 2026. Tugenda kulwana, tugenda kutoba, tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'obuwanguzi bwaffe tubweddeza. Baganda baffe bangi babakwata babateeka mu makomera, baganda baffe bangi babamenya amagulu, baganda baffe bangi babasse. Ebikolwa ebyo tukakasa nti babikola okututiisatiisa era okututeekamu okutya. Tulina kutya kwonna ebintu ebyalabikira Kawempe twabiraba byali bingi bakuba abaana baffe ne bakuba baganda baffe ne babasiba neffe tetusobola kutya. Tulina okulonda akalulu kaffe, tulina okukakuuma, tulina okukyusa eggwanga lyaffe. Tubeeko ng'abalala twakoye obuyinike tukoye okubeera nga tulumizibwa abantu baffe bangi be basibye mu makomera be basse naye nga nsonga kirwaki bafa bakuba obukulembeze ati naffe twagala tulabe titulwanirira ensi yaffe.